Parliament bwe nawe mpadde olukusa wiiki eno etandika ngenda kuwandikira sipiika okuleeta ekiteeso kino tusooke tukomyewo pulezidenti awangalire mu bulamu obuli mu mateeka. Mbagambye nti etteeka eriteekawo okulabirira Presidential Emoluments and Benefits Act terimukkiriza kuba na konvoyi esukka mmotoka 10 kati alina 66. Abaana be dibawaayo okubasomesa n'okubajjanjaba n'okubatwalako ebweru buli mu mwaka omulundi gumu. Teribawa konvoyi zirimu na toilet nga gimwalaba ne muwozi ng'agenda Bukedde. Ne mukyala we terimuwa. Ekyewuunyisa bwe munaasoma lisiti eno ne mugyegendereza. Mukyala wa Museveni akola nga minisita w'ebyenjigiriza. Ate alinamu ne ba staff abamuyambako nga first lady. Ate nga mu mateeka ga public service omutakirizibwa kubeera na office. Bitosobola kubeera ng'oli first lady nga office ate ng'oli minister of education. Oteko kubaako n'omulimu gumu. So eyo kyekiteeso kye ndeetera Parliament wiiki eno ejja. Ebbaluwa ewedde njagala kugikwasa sipiika ampa obudde. Era ndowooza nti Parliament kijja gyetaagisa olunaku lulamba okusobola okuyita mu kiwandiiko kino. Tumukendeeza emmotoka n'afuna ezo eziri mu mateeka. Ne tukendeeza abakozi gwe teebereza tewaliiwo nkola gy'ayitamu kuyingiza abakozi mu maka ge oba mu ofiisi. Buchamani we yamusanyusa n'amugaa kati goli presidential assistant. Kasireni kusaasira we yamubiguliramu n'aga nti kati naawe oli presidential assistant. Teriiyo nkola n'emwegobererwa. Bwe tuza president mu nkola mu maka ge n'abeerayo n'abakozi abatasukka 50 kati alina 996. Budget ya president gy'alina eya biliyoni 600 esobola okukendeera ne tulabirira president ate n'abeera bulungi nga tusaasanya biliyoni nga 5. Kati bwe tugenda tukola enkola eyo mu buli kitongole kya gavumenti ne Parliament nga mweri, ojja kwesanga nga World Bank sente zegenda tusalako mu loan ze twali tumaze okusaba bw'ozigatta project ezigenda mu maaso ziri trillion 2. Tusobola okufisaawo sente ne tukola ebintu bye twalikoze mu sente za World Bank ne tukola n'ebintu ebirala bingi. Kubanga ekizibu kati abantu abasinga bagenze bayigira empisa embi ku president. Osanga ne minister nga ne ku street bamumanyi naye alina emmotoka 3 mumutegerera ku mmotoka nti ye minister. Buli omu kati bavuganya mu konvoyi, bavuganya mu bakuumi. Duli twali awo mu kuzikanga ndaba Catherine kusaasira presidential assistant afuna miliyoni 2 n'emitwalo 3. Alina emmotoka kuliko UC mpya n'abasirikale abamukuuma. Bw'ogatta amafuta ago n'ogatta abadereva ne tugenda nga tukola ekintu kyekimu. World Bank ne bwe naatusalako sente tujja kuzimiisinga ne tusobola okubeerawo mu mbeera ennungi ng'eggwanga. Presidential convoy mukimanyi bulungi nti kati ne mutabani we alina convoy erinamu n'ekiroole ekya toilet nga kitaawe ky'alina. Naye muteeka tebatukkiriza president yekeeka gubawe emmotoka. Ne mukyala we naye alina convoy y'emu. Kati bw'ogatta emmotoka n'ogatta 260 n'ogatta n'ebina, president waffe alina emmotoka 606. Yalina likodi esinga okubeera ba president mu nsi yonna n'emmotoka ennyingi. Nti ebyenfuna bya Uganda bwe tuyimiridde olwaleero tubanjibwa sente zonna omugatte ziri trillion 8 ze tubanjibwa. Trillion 8 zisinga ne budget ya Uganda eya trillion 52. Ebbanja lye batubanja lisinga ne budget ya Uganda ng'ogigase wamu. Bwe weetegereza ekizibu ekitutuusiza wano we tuli kwe kudiibuuda okw'amaanyi okutandikira ddala mu maka ga President Museveni ne mu ofiisi ye. Ekyokulabirako President mu ofiisi ye olwaleero kati akozesa abakozi benkanankana n'essomero lya secondary obungi. Alina abakozi 761. Abamu bwe mba mujjukira ebiseera tinyefuuza ne kanyeehamba we babeera ba presidential advisor baatugamba nti nga bakayitawo emyaka 2 nga babalonze nga banoonya Museveni okumuwa advice nga tebamu